Labuluto rape atabukidde ba single mothers kyabakoze kikambwe yegasse ku plan B byonna mbikuletedde maaso obunyuma obyelabiddeko kyabakoze bisaana obyelabiddeko naye nga nkomyewo baddiya okubeera ate nga mbaweereza mu nsonyiwe ebbanga lyonna mbadde mbaliseewo mbadde bize ne ba clients anti mumpagira nnyo ku airport pickup tiimu July baneemunda z'omukwano munfudde bize tiimu August bannange nammwe mukole bwe mutyo anti fe tuli ba bei layisi tugezeeko tujja kubeera ate nga wejjusa nebaza ba clients bange mwenna aba tiimu July mumpadde emirimu tiimu August mikwano tulina offer tulina discount mujje tutambule ffenna ku miwendo egya wansi ddala abalinda bus bamikwano bus teziriwo abaana bakomawo bagamba nze ni tiimu bus ne batuuka ku airport ne bagetinga stuck ne balyoka batunula nga tebalina muntu abatwala ne mujje ku miwendo egya wansi ddala abatambuddeko nange banjulira mujje tutambulire wamu tuzuula n'omwagalwawo tukyusa ne ssente tukola surprise ne delivery ssente ozifunanga bwe zirina okuba mikwano njogere kindekeki mujje tutambule ffenna zuula omwagalwawo ove mu kubuzaabuzibwa ove mu kuyaaya ove mu kulimba obeere mu mukwano omutuufu ddala kituufu nga nawe kimanyi mutuufu tukola surprise ne delivery tusiba ebimuli bya ssente tusiba n'ebirabo by'oku mikolo tukuguliza n'emitwe tubideliveringa baddiya mujje tutambule ffenna jana airport pickup ku bbeeyi layisi tuteesa tetuseera ate tukusalirako ennamba yaffe kweri ku screen jangu ku WhatsApp togenda mu comment section kuba mu comment section tekiggwa mikwano mba nina okumanya we watuufu w'okoma kuba gwenza kungamba nkoma Masaka sobola kugamba ssente za Masaka yenna oba olina okungamba nkoma Masaka kitundu bwe kiti ne tumanya nti waliwo distance yenkana etya byonna bigwera mu WhatsApp muleke kubeera mu comment section n'ekirala nsaba muneesige n'abazadde bammwe n'abaana bammwe tubalambuze airport bakulabe ng'ova mu nnyonyi ng'elandinga era nga bw'olabaawo baklients bange bazze babikola nga tutwala abaana abazadde tubalambuze ne balaba ennyonyi ng'elandinga ne balaba ennyonyi nga zisituka ne bakulaba ng'ofulumayo bannange sobola kubinnyonnyola byonna mutwekwate emiwendo giri wansi ddala nga bw'okiwulira kuba naffe tumanyi obulumi bwa ssente yankuba kirona nsonga naffe twali tukikubyeko munange mutwesige temujja kubeera ate nga mwejjusa katweyongereyo mbalage engeri rape kyakoze ba single mother ate bw'omala otwendowooza mu comment section naye mumanyi lwaki mukaaba it's because you have decided to become single mothers at a tender age. You can do whatever you want to do, have all the relationships. You have the situationships between 18 and 30 years. It is okay. Naye ndi waneno ndi bagamba muli kunyumiza ng'omwana wa 26 years bw'aba ategeera bwe banaakulekawo ne bakuleka obwa single mother ojja kujja waneno otulekaanire naye ng'era naffe abaaliyo abaali bakugamba nti 26 years oba okyali muto nga tobiwulira bw'ina engeri gy'oli tutunuuliramu nga bazzolo. You don't have to stay single. You can have a relationship. Even if you decide to date someone for all those years, but at least, omanyi bw'odating omuntu ne mubeera nga muli mu relationship, osobola okubeera mu relationship n'omuntu nga kangamba oli nga 22 years, nga your boyfriend is like 26 years, ne musalawo mudatinge. Ne mudatinga, emyaka ne giwera nga bwe mukola ne kasente okitegeera. Omanyi nga eyo relationship w'enyuma, you're making money together, you are growing together nga temuliimu mwana bananga omwana buvunaanyizibwa. Let me tell you, kids are responsibilities. Muve mbineno bye muwoza mbundi lubuto na cravings KFC ne bagireeta. Honey, bw'ona oluzaala ng'oluzaalidde eri emulago ate not even the private sector bayitayo omulago mu kayoola ng'omuzaalidde emulago mu kayoola nga womala okuzaala bakujjako kataana ne bateekako omulala nga tonaba na kumala ku bleeding bw'ojja okujjukira ogambe nti na papa. You would still have a relationship, you date your partner, be 26 years, you let the boy be 26 years, oba gwe omuwala gw'oyagala okubeera 26 years nga gwe mukulu ku mulenzi, but date.
date, enjoy life, work, make the money. Mutuko kugamba nti omanyi kati nga wetubadde fena for some good time. You have things ebibagatta. Maybe musonzeyo wakasente kamwe, muyina kapoloti, muzimbyeko maybe n'akayumba. Then when you are 30 years, you'll be like, you know what, honey? Actually, onewozala ng'oli 28 years because oba omuntu obadde naye muyina n'ebibagatta. Naye wano eno tufuna omuntu, you are dating. I am seeing so many couples here on internet. They be dating. Then the next minute I'm seeing people pregnant. Then when they show us the men, nga nkulayirira bagenda kufuuka ba single mother nabo bajje batukubira endulo. Akubilla. I am seeing them. Nga nabe ekiddako. Ate munange naku zino enkuba tetonya. It's cold. Okay. Let me tell you, as a girl, you have to think about yourself first because olunaku webulikira kumacha nzaleka mbabulireko buli wosalawo buli taking a decision y'okukaringa olubuto okuluzaala njagala ng'omwana omuwala okiteeka okuviira ddala okuva olunaku lw'olufunyi okiteeke mu mutwe gwe ogambe ono omwana wange si wa musajja okiwulira okiteeke mu mutwe ogambe nti ono omwana ki wange bw'ona okiteeka mu mutwe n'ogamba nti ono omwana wange kitegeeza ojja kakibwa ogenda okukola ogambe nti in case omusajja kale in case omusajja afudde tetujja gamba nti akuleseewo in case omusajja afudde in case omusajja ndeseewo in case of anything kiteke mutogambe in case of anything kubanga n'omusajja akulabirira nga bulijjo akuwa musobola okukeera ku makya ng'enkya talinawo kasente nga sente zaagenda. Today we have money, tomorrow we don't have money. Ekyo nakyo mukimanyi ti leero sente weeri enkya teziriiwo. Naye kiteke muto ogambe nti kati nsazeewo okufuna olubuto okulukuza mpaka okuluzaala. Naye what if? Let me tell you, by the way, kambagambeko kino ekintu musobola okubanga mwagalana nnyo nga gye nkomeza nga temunnazaala mwana. Olunaku lwe muteeka omwana ku nsi buli kimu kikyuka. N'ababadde baagalana ennyo era I am not saying that is what happens everywhere. Musobola sigala nga mwagalana naye muba at the back of your mind muba mukimanyi nti kati waliwo omwana okitegeera wabaawo kati responsibility bw'oba obadde okola ennaku 3 mu wiiki olina ozongeramu. Me I tell my husband luli yakola ng'akola agamba naye kaakati tulinawo ezzadde litagenda kunnyonnyola nti amata leero gakuze nga ye tagenda ebyo bitegeera. So all in all, basingle mothers tuleme kunyiiga because omwana yayogedde amazima. Wabula basingle mothers tukoze tutya okustopinga single motherhood. It is the point because okunyiigira mu nsobi ate tekimaking a sense. You understand? Tulinyiigira mu nsobi naye ng'ate tusobola okugamba nti abaana abawala kubanga okimanyi nti omwana omuwala osobola okubeera ng'oli 26 years oba kale ng'oli below ng'olinga from 18 to like below 18 to 30 years osobola okufuna omusajja ng'alinga 35 years nga yakola munange namuddu Sandra just olina busungu naye bw'obanga watandise live yange nagambye tuleme kucommentinga bucommentings because why would you say you also shout on internet pray you don't break up with Bindeba like you are predicting other people. If you follow me, I said if I ever break up with my husband, I will still get married again. I think you didn't hear that. Now I'm repeating it.
If I ever break up with my husband, I am not with my husband because he takes care of my son. No, I am with my husband because we love each other. And that should be key in every relationship. As a single mother, bw'oba oyingira relationship, tojingirira okuba omusajja agenda kulabiririra abaana kuba egyo si migugu gye. Abo abaana babo. Yingira relationship eno because ojagala. It will help you to maintain that relationship. So use your head, Namoto Sandra. Do not use your legs to think. Thank you. Abasigadde, like I was saying, omwana omuwala bw'oba below 30 years. Osobola okufuna omusajja ngali well established. I'm not saying completely, but ng'olaba future weeri. Naye era bw'oba osobola okwogera naye. N'omugamba honey, lwaki tetusooka let's get to know each other. Omusajja takupapya kuzaala simply because of what? Bwe bamutwala enkya, oba bamutwala oyo aba si wuwo. Banange, you as a woman, namwe mbeereko ne principles zammwe. Have your principles. Ogambe nti nno nze newe naaba nfumbiddwa naye nga sinnaweza myaka 28 sigenda kuzaala. Ekyo n'omusajja bw'omufuna kimugambiriwo. Omugambe nti olaba hani, oyinza okuba akasenteko kayina. Era alhamdulillah. Naye nganze sinnaba kuweza zigenda kulabirira baana bange. Akubuze kwogenda balabirira omugambe nange bange. Because like I said, leero love weri enkya teriiwo bw'abakusuulira. Someone said, alhamdulillah, all my life I have been working as a simaina webwenyeza kyogera naye nkoze nnyo okulaba nga ndabirira omwana wange. If you know me, you know that well. Nze siina muntu gwenkakako omwana wange wange ekyabakazi omuli kitegeera nti abaana bano bammwe before, if you ever separate with the father of your kids, own it. Okay, this is a mistake that I did. I chose a fool, or I chose a wrong partner. You understand? Because so many people have chosen fools instead of men. And this does not mean that buli musajja gw'oyawukana naye abeera musiru. Nedda. Bintu bingi nnyo ebyawula abantu. You might separate because of one or two reasons. Naye ate waliwo era abantu abamu nga bo bafumbirwa oba nga wazaala mu musiru. Naye teri yakukaka kuzaala mu musiru oyo. Tewali wakyekoleranga ggwe. Kati tegeeza own your mistake. Ogende okole. Olabirire abaana bo. Single father bw'awasa single mother. Single father bw'awasa single mother. Language eba efaanagana. Njagalira owuwo nkwagalira owange, full stop. Njagalira ababo nkwagalira abange. You understand? Bw'otanjagalira ababo nange toleeta ababo wange. Waliwo olulimi oluba lukwataganamukko. Kyawukanamuko kukubeera nti no. Kyawukanamuko kukubeera nti no. Taata talinayo kaana gwe olinayo akaana. Okitegeera? Olina engeri omwana wo omumukake naawe hani situla ku mwana naawe hani okitegeera nga mutuufu ebyaddala omumukaka. Ate bw'atamwagala onyiige. Kubanga ekituufu kiri nti nze nga nze bw'oba onjagala olina kunjagala n'omugugu gwange. Bw'otagwagala, bw'otayagala mugugu gwange kitegeeza nange oba tonjagala. Okitegeera? Naye ng'ate ffenna aba single mothers, that is how we think. You understand? Kakati lwaki oba tofunayo awo gwemwe. But alhamdulillah, if you get someone who understands you, there are so many people who are lucky and blessed. Now they've gotten people who have loved them as single mothers, and kalas, they've been in this marriage, never beerayo, because they were good people and they chose wrong people. You understand? We are not saying that techisoboka. No, chisoboka.
kisoboka bulungi osobola okufuna omusajja n'akwagala. Kisoboka okufuna omusajja n'akwagala as a single mother. Naye kitugezaako okugamba is as a single mother bw'onoofuna omwana ono omuto muginene emyaka ate naye agenda kufuula single mother owokubiri kubanga nkulayirira ogenda mutikka omugugu gwezze nagwo mubeere mudde mu kuyomba mudde mu ntalo then ekiddako. Ono nga tukyagendera ddala mu maaso wembuliza gwena mukwano gwange azze alaba vidiyo okuva gitandikira paka we tutuuse okkirizigana ne rape byayogedde oba nedda okkiriza nti okubeera nti okuzaala at least wandizadde mu late 20s mu 30s oba rape alimbyemu okkiriza nti bannange ekinyuma omusajja ne wakuleka mu bwa single mother naye ng'olinamu kasente tojja kumenyeka nnyo ng'ono ali broke oba nedda. Tukyeyongererayo ddala mu maaso njagala obeera ate nga weerabirako bw'omala otuunawe ndowoozayo mu comment section. Nyongera okujjukisa ndi Jana Airport Pickup tulina offer eya August. Mujje mu bungi banange tutambule ffenna nga tuli comfortable ate ku miwendo egya wansi ddala nga tewali n'omwanyigirizibwa. Go and work. When you work, you will have someone who is going to respect you and they are going to love you for who you are. They are going to love you for who you are. Not simply because babulidwa owamangu awo ne bakusanga. Not simply because go single quarter floor. Not simply because go single quarter toke. No. Abasinga mulowooza nze omukwano gwange ngufekinga, but it's not. It's because both of us have our own money. Ninamu akasente kange n'omwami wange alinamu akasente ke. So bwe tuba tuwogerezeganya buli omu awamu ne respect. Simply because tewaliwo nnyo alinnya ku munne. Tewaliwo nnyo alinnya ku munne. It's very important. When I say go and work, that is what I mean. Tojja waka kufuuka musajja nedda. Tojja waka kufuuka musajja no. Stay a woman, but a woman of value. Nga n'omusajja agamba wendekerawo kikazi kyange man. Ne woba single mother ng'akulabamu value. So as a single mother, come with value. Don't just come with your children. Most of the single mothers, you're simply coming with your children to this men's home. Muli kwata abaana bamwe bemuli mu kuleeta mu bufumbo bw'abasajja. Then ekiddako nga mubanyiigira. Omanyi abaana abawala ffe tusinga okuwa enduulu. Sometimes n'abasajja bano nabo babeera ne bibanyigiriza, though they don't come out to speak. However, me, I am not siding with anyone. Wachi nvudde okwogera ku mwana omuwala nkufaako bagamba ensowera ekwagala yekugwa kubbwa. Omwana omuwala nkufaako ntya nkugambye genda okole ekirala nkugambye bw'oba toli ku bwangu Katonda weza myaka 3 nga toyina mulimu ddala nga toyina mulimu bireke. Okiwulira? Oli single mother tokola bireke. You understand? Bw'oba oli mwana muwala nkiddamu nga tonaweza myaka 3 bw'oba toli ku bwangu obufumbo n'okuzaala obufumbo n'okuzaala ddala nga toyina mulimu nkiddamu ddala nga toyina mulimu bireke. Ogira olindamu sweetheart, ogira olindamu tewali akugoba kiti, because you are the next single mother. You're the next single mother. Okiwulira?
glad abasinga muntegedde. Bw'oba tontegedde, that is also not my problem because we all can't understand. However, I hope I've really tried to explain to you all why Plan B had a reason to say what she said. Mwamuvumira bwerere. No one is saying no one should marry. Tewali agambye nti but single mothers don't deserve to be married. Hello, I am married. Hello, I am married, happily married. Naye saati kamugugu musajja ali 20 years. He was about 30 years. He yachiyingira ki akyagala nga si kimukase. You understand? Yachiyingira akyagala. Naye gino emyaka emito usually tusalawo with excitement and love. Naye ono yamanya nti nno omukazi nno gwe ngenda okuwasa wa mwana. So nina omwagala n'omwana we mwagale. Mpita kuba siita. You get my point? Mpita oba siita. Ndowooza bwe yabirowoozaamu ennyo. N'alaba ng'ayita kubanga nange nali siri ngalo bunani. Nange yansanga neerabirira omwana wange. You understand? Yansanga neerabirira omwana wange. We were happy, me and my boy were okay. Twali tetuli ku social media nga tugamba bannange, ubiyaye nedda. We were okay, comfortable and happy. Then nakiyingira ng'ali ready. Kati wabayirayo abasajja nga mbutuufu tagenda kufuula bananga abawala obuzibu bwe muyina temwagala kuwuliriza kutegeera. This man is going to come and tell you abo bye boogera mbu tosobola kuwasa single mother babijjawa akufumbefumba akufuula single mother omulundi ogw'okutya ng'akuzaddemu akuleseewo. Mbadde nsaba osooke weerowoozengako nga gwe gwogenda okuttunka n'olubuto ate era bwe bakulekawo era gwogenda okuttunka n'omwana. That is why sooka weerowoozeeko nga gwe. Omusajja bw'ajja n'akugamba mbu nga lwaki towasa single mother, biki tuli mukoona tukulaba, tuli mukoona tukulengera. Bw'oba toyinaamu kasenteko hani, be ready okomawo wano eno tukabirire. Be ready. Be ready. So, like I said earlier, above 30 years, ngoinamuko kutoke, you can never feel single motherhood. You can never feel it. You actually feel like, oh, it's a blessing in disguise. I don't know. It just feels okay. Like toba na kubunkenke, toba na kupressure ya day. Naye bannanga bali below that age. Nzereka mbabulireko I was young. Ate sinagamba muno tata w'omwana wange yagaana omulabirira. Okiwulira? It's because ffena twali batongera n'akasente tekaliyo. Nga nina okukola ng'akalogoyi. Nalina okukola ng'akalogoyi baddiya. So some men are not even refusing to take care of your kids. Some men don't even have. Nga naye tayinaawo. Ogenda zimusaba naye nga naye taziyinaawo. Okiwulira? Waliwo ababi, waliwo abasajja ababi, waliwo era abalungi. So sinti buli afuuse single mother, it is because omusajja yali mubi. Nedda mmwe ng'abakazi temweyogerako, mmwe temubeerako babi. Mmwe temubeerako babi abakazi. Namuddu Sandra, omaze n'ofuna nkompisa.
agambye, my dear, being single is never okay despite the age. You met single mother. Wabula kati ekintu kino sekitegeera. Because you can be a single mother and you're simply dating not to give birth. Mwali abagambye nti buli relationship olina ogizaalamu. Bannange. Mwali abagambye nti buli relationship olina ogizaalamu. So you can't be in a relationship without giving birth. Buli relationship olina nga tukyagendera ddala mu maaso mwina mikono gyange abazze bafollowinga olowooza omuntu yandimaze ebbanga ki nga mwedatinga nga muli mu relationship nga temunnaba kwewasa tonnaba kumuvinga in oba nga tonnaba kuzaala olowooza kyanditutte ebbanga ki yandiwezezza omwaka gumu 2, 3, 4, 5 olwandimufunye n'ofunirawo olubuto oba n'ozaalirawo olowooza kyanditutte ebbanga ki okufuna omwana wakati wammwe. Teweerabira nituyina August offer eya Jana Airport Pickup emiwendo giri wansi ddala tulina discount tukusalirako tutambule fena ku miwendo gyansi ddala mu bulungi nga tonyigirizibwa tolinye taxi tolinye biki ng'otawuse bulungi ewaka mu kitiibwa ate kabeeyi akawansi ddala. Wawa obudde then wolaba gwodating olabanga ebintu ali serious, then you know how will you cause that? As in, give yourself time. Man, how am I gonna consider live now? What have I done? Kitegedde bulungi nnyo waliwo agambye nti ekyalabye ekisenga obukulu kubeeramu nakasente. Thank you, at least you picked 1 or 2 things. Akitegeera. At least you picked 1 or 2 things. And for those also who understood that kiruma okubeera single mother ku myaka emito ofunira awo essajja nga lyoli willing okukubba embaga kyolamu kweka abaana. Lyagala kukubamba nga ligenda okuwulira azaala nga ma nze saagala mukazi yazaalako. You understand? So, if girls can avoid becoming single mothers at a tender age, better. Soko ogenda okole sente. Ogenda kudda mu kuzaala bikuze emabega. Emyaka gye wandikoleddemu sente ng'oli mu kukuza mwana. Tolina sente zisobola mukozi. Okutta omwana omukasukidde maama wo. Like really. Otandise okunoonya gy'omuteeka. Kuba nze ntunulira nnyo baganda bange abali ku byeyo like bakadaama abasinga the single mothers bagenda kolerera abaana baabwe but baana bato. Bonna abasajja babafuula ba single mothers at a tender age. Because you look at them, most of them are very young. So, olaba otya bw'ogendako ku family planning. N'osooka n'ogamba giving birth, not now. Until I have my own money, because men will disappoint you at any time. Men will disappoint you at any time. Actually, I don't even want to say men will disappoint you. Each of you will disappoint each other. Abakazi omanyi mwagala nnyo okubeera nti nobulira kikamu abasajja be baba disappointing. Mmwe temukolayo ku nsobi. Mmwe muli batuukirivu. Someone said giving birth at an old age. 30 years is not old, my dear. Myaka 3.
mbu mingi nnyo kale zaala genda ozaale bw'ayagala okuzaala ng'oli muto genda ozaale omanyi mwagala tubeerawo nga tubeegayirira gala amagezi mukwano I'm not paid for this, you understand? I am simply telling you the truth. I am simply looking at the research. Like, you look at so many people. Abana abasinga bali mukaba nze mbeera ku TikTok kuneno nenda abana abasinga ababeera bali mukaba nga baana bato ngayina kiyali akola yali takimanyi. Then someone said but 26 years obeera muntu mukulu kale genda ozaale bwe banaakufuula single mother ojja kudda ogambe kale rape yali abyogerako. There is no time. Boom, 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 boom. I just saw which artist on America, that American artist who is pregnant and she's like 40 years. Rihanna mama musingo obuto. Naye mumanyi wali kunyumirwa motherhood after enkola gyakoze munga kati buno shibalira obuto. Yasoose n'ahasolingira obulamu bwe n'abutegeka n'abutegeka banaye teri kirungi nga essaawa zino okimanyi nti nno abakazi musobola n'okutuuka enkya nga okoze akasenteko ng'ogamba kati just Ashanti. Yes, thank you Amma for giving me the name. Ashanti is pregnant. Kati mmwe nga mukutandika okuŋŋamba mbu 30 years mingi. Kale omuntu akoze ensobi oba omuntu gwe balesewo as a single mother at 30 years tetujja munenya nnyo kubanga awutukkiriza nti man kyayabise. Naye gwe oli mwana muto oli kwesuula bagamba oli kwesuula mu kinnya ng'olabira ddala bwoti. Because tetugenda gamba mbu relationship, every relationship is ended by every relationship abasajja be balinamu empisa embi. Nedda namwe abakazi mulina empisa embi ezammwe. So it is very possible ogenda kufuna olubuto obeere nga kufuna olubuto omusajja akulemererwa gamba mukazi alina empisa embi akulekewo nga mutuufu olina empisa embi. Then we bakufuula single mother then ojogambe ekisajja kyanfuula single mother lwaki yakufuula single mother. Naye mutuufu the problem was you. Women don't talk about their faults. They always talk about the men's fault. You as ladies mwe temulina nsobi zammwe muli batuukirivu. Muli batuukirivu. Banaye mugende mukole. Single mother inamu ettooke tamenyeka nnyo nga single mother atayinaamu ate nga muto. Manyi single mother omukulu ng'ayinamu n'ettooke tunuulira butunuuliza ebintu naga yenfa kikasita nazaala abaana bange kanfu kasinge ku baana bange okiwulira ng'odda ku baana bo. Kati ndi wano ndibbagamba muwulira muli bubi nnyo. Temusobola kubeerawo nti gundi yazadde ne gundi yazadde gundi yafumbiddwa mbalaba abaana ndi balaba baana eno muli baana bato mufumbirwa okwekutula obufumbo nno nga nabo si mmere. Bw'oba kanki kati nakino kanki bagambe oba toli mugumiikiriza nnyo nga tonnaweza myaka 3 n'obufumbo buleke. Obufumbo kugumiikiriza mukwano bagamba kiyungu bw'okiyingira okiwulira. Kati ebyo bye mwagala okubeera nti nno oli mu bufumbo enkyono oba luli oddayo nedda mukwano. You should enter marriage ng'ozibwe sibye bbiri. Ze nali nga sinaba kufumbirwa nga taweli yange wenjirese wenjisange kintu kyange wenkirese saawa zakakati cocktail ajja kujja mu dakiika emu ng'ekisenge kyonna akiyiye okiwulira. Kati ngamba nga toli mugumiikiriza okufumba oba obusobola. Oyingira ekiyigo nga wakakisiimula kyonna n'osanga ng'akitobezza anti n'obufumbo omusajja abanga bebi. Olabirira mafini nga bw'olabirira ne cocktail okiwulira. Kaakati mukwano
n'obufumbo si mmere wabeerayo ups and downs. Kakati wamma okyogedde, you with your anger issues, you can't. Ekituufu kiri nti so on the point, Pips, you advising apart from 17, me, wamma okyogedde bulungi waba toli ready mu kumanyirwa obufumbo buleke. Waba toli ready kumanyirwa obufumbo bino eno manyi mbiraba ku TikTok okwo babe simanya they are ordering simanya zi pizza mukwano mu bufumbo tunyiga toke notekako katunkumala otekako biringanya tuteka netufumba emmere omuwumbo okiwulira woba okuba mangu kirungi. Thank you. Bwoba mulenzi ng'okuba mangu obufumbo buleke. Kati nze mbeera ku TikTok nga buli omu agamba I tap in your blessings anti bali babeera batumya zizi simanya nga leero yayoza kulyawa ne bamuleetera simanya munange siwa ebiti ebyo bya TikTok ebyaddala ku ground biralamu. Ku ground biralamu bw'oba onyiga mangu obufumbo buleke. Bw'oba gwe bano mbusisobya obufumbo buleke. Oh my God, this life has been so funny. I am glad I took some time off to come and talk to you guys. Murabo enyuma no waliwo ebyaddalanga love ebyaddalanga jeri like you know me my husband can annoy me like annoy me okitegeera nepulira nga njagala kwabika nembeera nga kati tulina we were doing some we were taking some pictures nga vakunyiza okitegeera nga naye mukwano dakiika 2 ye anti tamanyi kunyiga waliwo abantu batamanyi kusiba busungu nga bw'oba okyali mu lusirika nga ye aluvuddemu okitegeera najja nakwekwasako n'omugamba mukwano nze nkyanyiize. So ekisookera ddala mu bufumbo olina okubeera nga tonyiga mpaka ebyo ebyolusirika ne mumala emyezi simanya weeks. No, that's not good. Mbuwa wabuza omusajja gyali obufumbo buleke naye nga all in all n'obufumbo si bwangu kiwulira. I'm being honest. Ku ground biba biralamuko mu bifaananyi bye mulaba. So you need to be ready. You need to be ready for marriage. You need to be in position to tolerate. You need to be very tolerant. Bw'oba onyiga mangu ebintu bino bireke. Kakati all in all okuzaala obufumbo kyetaaga okubye life like enjoy life. You guys enjoy life. Ogenda oyingira obufumbo nga tolina nnyo kiki oyagala wabweru eyo. If you have to go out to party, go out with your friends, do whatever you want, do all the mess, do it mweje emyaka. Byonna mubikole mweje emyaka. Tomudda mu bya kuzaala na kufumbirwa saawa zino ng'oli between 18 to 30 years. Go do all the mess. Go enjoy life because wonoofumbirwa ng'oli mwana muwala bagenda kubuuza gy'ova. Olina okusaba olukusa. Nze omwami wange namutegeeza ku hakiika. Era yampise yagiŋŋamba nga bukyali nange ne mugamba nti cocktail kusaade ninayo hakiika okiwulira banange tusaba tozuka ku macambo I want to go to Jinja nze biraba alina ku status z'abaana dakiika 2 yabadde kampala dakiika 2 ali Jinja nogamba mama nenga gwe ebyo tosaba bikola you just wake up in the morning and then you drive your car to wherever you want. Nedda we bagamba togenda ng'okireka
kati imagine nga ndi 26 years nga someone is telling me not to go where I want. Oh, nyinza nokuma omuliro ku nnyumba. That age? Nali nsobola okuma omuliro ku nnyumba ng'omwana okyo ogenda gye njagala. Naye kati ebisinga nabikola. Nze nsaana okwambala olugoye omwami wange wangamba nti no. Olutarwagadde because of ABCD. Ngamba, oh sure babe. Ngamba yes. Gandu ojjamu naye luli. Nali tosobola kuŋŋambako. Because emyaka gyali gyegyo gyali gya kunyumirwa bulamu. Between 18 to 30 years, guys, enjoy life. Hey, you who is saying mune ku myaka na tosobola kufumbirwa. Banange osobola okufumbirwa. By the way, no laba osobola okufumbirwa ku myaka na. N'onyumirwa obufumbo nga n'onyumirwa obufumbo. Kyokka n'osanga yafumbirwa ku myaka 2 nga yenna akoloosanye nga yejjusa. Nze nina mikwano gyange edda nga tukyali kati omanyi nti nno naffe twaliko 20 years maama nga twegomba bibanjula nga twegomba naye nga tubyagala nkulabira ddala ne baleeta obutungulu n'ennyaanya osobola okugenda okitegeera naye munnange kati abasinga baavaayo dda. Abasinga baavaayo dda. You understand? Bali mu bufumbo bulala. So kati awe nategeerera nti mukwana egy'emyaka tuba tukyali bato just tuba tupapya bintu. Because honestly ogenda funa omusajja kati let me give an example. You are like 26 years. You're going to get a man who is like 40 years. Akufuge. Ekifo kyewandigenze out, ekifo kyewandikoze byoyagala, wewandiyambadde engeri gyoyagala okwambalamu, byewandikoze byonna byonna no byewandikoze mu eyo age, bakufuge. Trust me, obufumbo bugenda kukutamu okyali. Naye nze wano eno, there are so many things. N'omwami wange nga teyeetaaga kinga, mwanange ndabira ddala no this I can't do. Kandabira ddala nganze omuntu kuba ndaba nkuze. Where you people enjoy your life when you are still young. Mugenda yingira obufumbo obuyingira at an early age bukutami. Fe bino byetujja ne tutandika okubagamba tupanange marriage is fun. Yes, marriage like nze wengamba nti no marriage nzibu muko. I don't really mean nti but you of course marriage nzibu naye si buli marriage nti nzibu nnyo. Kati nze ninayo nange obuzibu bwange kati ng'ebyo nze mba njagala cocktail naye ali ku buliri states waliwe bakiwanika nti omukazi kayabwala kati ebyo byembera ndaba nga marriage is a bit hard olongoosezza bikyankalanyiza ebintu ebityo naye waliwo bye bakuba. Imagine nga bakuba oli muto bakuutula okyalimu egyo emyaka nti wapapa okufumbirwa obufumbo bugenda kukutamu okyali bwe tugenda kuvayo ku social media and then we start telling you marriage is fun, you guys get married, and then you're like temutunyumiza me I was in marriage obufumbo bwankola bwe bati obufumbo it's because wabuyingira oli muto ekyo kyerabidde ekyo kyerabidde nti obufumbo wabuyingira oli muto wafuna omusajja mukulu muko akufuze akuwutudde akoze buli kasasiro. Neze kati ku myaka gino gye ndiko obufumbo bwe bugaana sikomera tema sinde musajja nga tandika okunkuba ku bukulu buno bwendiko ku bukulu buno bwendiko omusajja tandika okunkuba babiganye waliwo byengumiikiriza naye waliwo byotagumiikiriza. Like domestic violence, I wouldn't really advise anyone. Naye ekyo osobola kisalawo ng'oli muntu mukulu kubanga olinamu ku ttooke olinawo dda naye kati bagenda kuwutula oli myaka 24 tolinawo dda kubanga tolinawo dda tolina ssente tolinamu ssente zinoba tolinamu ssente zinoba olina kusigala mu bufumbo bakukube. So all in all,
sandagadde bakkube ng'okyali mwana muto kale bakkubeko ng'oli mukulu naye ng'okyali mwana muto ng'olina kubeera nga you are slaying okitegeera. Why would they beat you at 19 years? Sajja yakuwasa ali mu kkowottula. Nayenga, guys, I have to go. It was nice having you around. Hope it's okay. But key point here, girls, go and work. Bw'oba toli ku bwangu obufumbo buleke mpaka you're 30 years or at least 28 years. At least 28, 29, 30. At least. Then a boy, toinazo pena mwana omulenzi toinazo ekuwasisa nga tonaweza myaka 3 gwate omwana omulenzi toyina. You as a boy, you don't have. Why are you getting married when you are below 30 years? Bwensobola okuadvise nga be bantu ababeera ebweru nga mwena mukola like you're both working, buli omu akasente nga ayingiza akasente obufumbo obusobola okola. Omanyi obufumbo, it's all about joint effort. You understand? Joint effort, not just one partner kubeera nga yakola nga omulala takola. If it's joint effort, then you're good to go. But if it's single effort, ate mostly etera kuba ya musajja. You understand? Mostly esenga kuba ya musajja. Naye nga oba oli bweru oba kale ng'oli muno mu Uganda nga mwembi mukola mwena mwinamu akasente akasobola okubeera nti no you can both take care of each other. In case omusajja waliwo ekibaddewo, a woman can chip in ABCD like that, then you're good to go. Naye again osobola okulindamu okuzaala. Bannange mulindeemu okuzaala. You are going to become single mothers at a tender age. Zataina kuba ekidongo era sawa zakakati sibiriiko ebyebidongo. You understand? Sisa kubeerawo nengamba bannange But thank you very much for having me. I love you guys. Stay blessed. Have a good night. Bye-bye. Kati Camon Recordings kamuvumeze. Come on, vume. Ada abantu recordings bagina ku recording bagina kujjamu bye baagala. Bamali bateke ku socials zabe bamali banvume. But anyway, nina bye namanyira. But those who are asking me, I am coming back on TV very soon, inshallah. Okay? Very soon, inshallah, I am coming back on TV. So, temugama mbono sigina koma ku TV, just ndi mona kawere vibes, but soon we're getting out of them. My baby is growing, I refined such takes, and I am also getting much. Many postpartum nayo yetaga okubeeranga you give yourself time, go to good places, eat good food. Kwana yesobola okutta postpartum nayo kintu tuli kyogerako olulala. Bye. Ngenda sigenda. Ntwala omukisa guno koza buli alabye video yange to the end n'olabula nga tobuskipinze mukono ndi musimu era nsaba Katonda akweky'osinga okwagala. Sijja kubajjukiza kuba mbaagaliza nti tulina offer ya August, tulina discount, tukutwalira kabeeyi aka wansi ddala, emiwendo giri wansi ddala, buli omu n'atambula mu bulungi ng'atudde bulungi, tatudde mu bitaxi, tatudde mu bikondakita, tatudde mu bus, ng'ali comfortable n'otuuka bulungi ewaka mu luggya. Oba okiwulira era n'ababeera abagala ogenda mu bus nabo tubatwalira ddala bulungi nnyo ne tubatuusa ne tubaleka nga balinnye nga bali comfortable. Tulina care ba clients baffe tubafaako, tukyusa ssente, tukola ne surprise ne delivery, tusiba ebimuli bya ssente, tusiba n'ebirabo by'oku mikolo, toddeyo ne weeraliikirira okukomawo ne ssente zo nti ate muneebazisera ate mikwano ffe tukyasinze okubeera nga ssente tuzikyusiza ddala bulungi nnyo.
naawe n'osiima oba okitegeera. Jana airport pickup to inboxing enamba yaffe eyo ku screen, tojja kubeera ate nga wejjusa. Jjangu ku WhatsApp twogere ebisinga. Comment section tekisobola kuggwa lwansonga tuba tulina bingi ebyokutwogerako, n'ondagirira ewaka tukomawa biki ekitasoboka mu comment section. Baddiya mujje tutambule ffenna ku miwendo egya wansi ddala, tojja kubeera ate nga wejjusa. Thank you.